Uh, olwaleero oba mu kyokuyiga kino ekya Microsoft Word, ngenda kukulaga akakodyo engeri gy'osobola okutambuzaamu rows za tables. Oyinza okuba olina data, tugeze data ono wandyagadde eno row ebeere nga yesooka waggulu wano, yesooka rows. Abantu abamu ebiseera ebisinga kye bakola bamanyi okuselectinga lweyo ne bagamba cutting, ne bajja mu table ne bacreatingawo row ne bapestinga, naye nkukakasa nti ekyo kijja kumalira ebiseera bingi. So nga ate waliwo akakodyo kangu nnyo engeri gy'osobola okukikola mu kaddekika katono ennyo. Oyinza okuba nga olina data mungi naye ng'ate owulira olina bw'oyagala okukyusakyusa rows zino, content atambule mangu kati ogenda ku keyboard yo, ogenda kukirira ku keyboard yo, just kye weetaaga kintu kitono nnyo. Bw'ogenda ku keyboard yo onyige mu row yonna gy'oyagala. Tugeze njagala eno row ya website support okugitwala ebeere nga yeesooka. Bwenyigamu bunyizi, okwate out, okwate shift, okwate navigation key eyo waggulu. Olaba bwe nkwate waggulu oba eyo wansi, eyo row ngitambuza okusinziira ku wenjagala ogiteeka. Just kintu kyangu nnyo bwe kityo nga wamaze dda yandimaze omwaka ku kintu kimu, just 30 seconds oba okimaliriza. Tusisinkane ate mu bukodyo obulala mu maaso awo.